Lyawo ebiragiro eby'okugoberera ng'eggwanga liteeka ku muggalo ogwokubiri olw'obulwadde bwa ssennyiga Corona okweyongera okusaasaana abantu. Abasuubuzi be bamu ku biti by'abantu omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni be yakkiriza okusigala nga bakakkalabya emirimu gyabwe. Kyokka bano yabalagira okusula mu Butale gye bakolera okuwala okusaasaana kw'obulwadde bwa ssennyiga Corona. Wadde nga abasuubuzi bano bakkirizibwa okusigala nga bakola ate mu kiseera kino ge bakaaba ge bakomba oluvannyuma lw'ebintu byabwe okutandika okuvundira ku midaala. Kyokka bano bagamba nti be basinze okukosebwa embeera eno era batubuulidde nti tebakyafuna baguzi. Ebintu tusuula busuuzi abewaka nabo tetumanyi mbeera ki gye balimu kyokka kuba ssente bagambye okugabira ssente tetuliko naffe tuzaagala kuba tuli bubi tetukola. Obuzukulu buli wali tebulya nebankutwala eddakiika eno ewangola ab'amaka gange obuzukulu bwange buli bwati nze nsula mu kata sina manya gaddayo ate enkyankeera. Embeera eno eviiriddeko n'obungi bwa kasasiro okweyongera mu Butale buno ng'essaawa yonna ate abasuubuzi bano bandikwatibwa endwadde eziva ku buliggo. Kati bano n'okusinga nga bakyala baagala nabo bateekebwe ku bantu abalina okufuna ku nsimbi gavumenti zegenda okugabira abantu. Olwakyawo abali bokka n'alekafu ab'akatale abasula empewo n'abaana baffe wali enjala. Tebalabika kubanga bonna babasibire ewaka kati ate abantu babasibire ewaka bakyaba n'atugulako. Ffenna tuli bali ba musolo, ffenna tulina be tulabirira bwe baba baleeta obuyambi. Bannayuganda bonna abakoseddwa omuggalo guno babalowoozeeko. Omubaka wa Paalamenti owa Nakawa East Ronald Balimwezo embeera y'abaguzi okubula mu Butale agitadde ku basirikale abakuba n'okugobaganya abantu ababa batambuza ebigere. Abatunzi b'ebintu mu Butale ebintu byabwe bavunzeeko kuba tebafuna baguzi olw'ensonga nti poliisi tebakuba kibooko nebazigamba baddeeka. Ssentebe w'abasuubuzi abakolera mu katale k'Ebugoloobi Salimu Miiro asinzidde wano n'asaba gavumenti okubakendeereza ku bbeeyi y'amasannyalaze n'amazzi ge bakozesa mu Butale nga mu kiseera kino tebakyafuna baguzi. Kubanga abantu bonna twafuuka bamufuna mpola era n'obuyambi buno gavumenti bwereeta bwandibadde tebubeera bw'abantu bamu kubanga n'omuntu ali ku mudaala akola oli bw'aba yatundanga ebiwagu bya bbogoya 20 kati atunda ebiwagu 2. Bano olwaleero omubaka Ronald Balimwezi abawadde ebintu omubadde obupipa bw'amazzi sabbuuni ne kalondo omulala okubayambako mu kulwanyisa obulwadde bwa ssennyiga Corona. Ate abavuzi ba bodaboda abakolera mu ggombolola y'e Makindye bennyamivu oluvannyuma lwa gavumenti okutegeeza nga bwe yamaze dda okufuna olukala lw'abo abalina okufuna ensimbi ez'okubayambako mu kiseera kino eky'omuggalo. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Akakwasa Johnson bategeezezza nga gavumenti bw'erina okukwatagana n'abakulembeze b'abavuzi ba bodaboda mu ggombolola ez'enjawulo ezikola ekibuga Kampala. Balekeddwa mabega olw'abantu abazze ne beewandikira amannya gaabwe mu bwangu ne bagatwalira minisitule ojja kusanga mu bataddemu n'abantu abatafuuka bodaboda ate ababodaboda abatuufu babaleseewa. Mulundi guno gavumenti bweba yalowoozeza ku babodaboda nti be bamu abasinga okukosebwa bafune kasente ako newankubadde kato naye era twandyagadde katambule mu makubo amatuufu ate tebanga akawunga nga bwe katambula ne katatuuka ku bantu abatuufu. Batubuulire nti mu nnaku 42 weziggwerako bwe pa mugenda kuba muddayo nga tewaliwo omuntu addamu kuyimiriza Uganda eno paka bweki naye buli lwe banaabanga nga baagala omulyo nga bakola lockdown nga basaba mu IMF ebyo tugenda okubeeramu eggwanga terijja kutereera myaka 5. Zubairi Lwalira, BBS Telefayina, Gambuuze. Olw'ekirwadde ekya COVID-19 ekifukamizzaayo eggwanga Uganda n'ebitundu by'ensi eno ebirala kiviiridde